Tukomenye n'abalala kale bannaffe emisinde mungeri ey'enjawulo mu kaseera kano njagala okubategeeza nti Omutanda nannyini nsi yatuuse dda era tugenda kubategeeza jagwanirizibwa mukadde waffe Katikkiro okujja ku misinde gino ne mugumira enkuba n'ebizibu ebirala byonna kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabekaawo bantegeeza nti lwani yaffe feene eno eri kumpi okufuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna. Nga kyekitegeeza nti tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso, tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa Siriimu. Nziramu okubeebaza, mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mu ngeri ey'enjawulo mu kaseera kano njagala okubategeeza nti Omutanda nannyini nsi yatuuse dda era tugendako tubategeeza ajja kwanirizibwa mukadde waffe Katikkiro atuuse. With the jersey for the 10th anniversary of the Kabaka birthday run. Together with Airtel Uganda, the Kabaka birthday run in its 10th year now has nearly 100,000 people. Mukama wange Sima Mukasera n'omukulu ambassador w'Emisiri Egypt tusaba abagenda okudduka emisinde 21 ne muba musembera ku starting point. omumyuka asooka era ssentebe w'akakiiko akateesiteesi senkulu wa Airtel, senkulu wa I&M Bank. Regulatory Authority, Pride Microfinance, Roofing Limited. Mukyala wenna bweru jjajja ngenda kuwayo omukisa oyogerayo ebigambo bibiri ng'ensi ekulaba n'engeri gy'owakiddemu Obwakabaka oba yali akya enviiri ofaanana bwe ziti
yenga mukama abukumi jajja ine myaka emeka 10 mugumu jajja ine myaka 10 mugumu jajja wekumi otya lugaba yamukumi emyaka 10 mugumu jajja gono muludi gwakumeka ng'odduka emisinde nyinza obutamanya bulungi tamisingangako bukyanga emisinde gitandika bubaka ki bw'olina eri Ssaabasajja Jjajja Kalaala obulamu Mukama bukwasizza Lunda alunde Ssaabasajja mu ngeri y'enjawulo wonna embale ekongo bonna esaale jjajja asabidde Ssaabasajja Kabaka awangaale ate buli wamu atuukewo ekongo ewa nkusaba oyimbiremu Ssaabasajja Kabaka eddakiika emu gumaliriza olina b'ofunyeyo abaduka ayi Katonda ate onsekeredde Kabaka kati oliwa Kabaka akuwuubirako Kabaka buli akuwuubira Jjajja Kalaala Kabaka buli akuwuubira Jjajja Kabaka akuwuubira kamusembeze maaso sembera maaso kotumusembedde teno wansi beene asiimye buuli beene asiimye akuwuubira Jjajja Kalaala ekibangirizi wenyininyini webayita ddamu oyimbe niwendi jangu okwateka PTC ayi Katonda kuma Kabaka ayi Katonda kuma Kabaka amina olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya ffenna lutukwatako nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye ku mazaalibwa ge ajaguze nga bwetaba mu kulwanyisa ekirwadde. Njagala okwebaza bonna abeetabyemu Green Daddy, njagala okwebaza muganda wange Green Daddy n'abayimbi bannange abalala bonna abatwetabyemu leero okulaba nga tudduka ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya, era nkoowola abavubuka bannange bonna ne bayimbi bannange bonna n'oluddako ffenna tubeere bantu bakabi tuzimbe ettaffaali ku nsi yaffe. Nsaba ne muganda wange Green Daddy naye kitegeeza nti omutanda asiimye omulembe guno. Ekitiibwa si kyange nzekka, kyange ne baganda bange bonna bayimbi bannange ne bakwano bange ne bavubuka bannange n'abantu bonna abakozi ne Buganda yonna, era kidde eri Mukama Katonda ne famire yange ne mikwano gyange, era njagala okulisaayo ne muganda wange ono naye nga bannaye mwe bali kujja okwetaba misinde gino omulama mwagutegedde gwakulwanyisa Mukenenya, kale tulina okujja nga bavubuka twenyigiremu ku lwa Ssaabasajja Kabaka era omusiime nayise naye nange Green Daddy nze mulina kitiibwa kya ttendo ky'amaanyi era nasiimidde ddala, era ngenda kulabika nga ku mirimu gyenkola nyongerera ddala okuweereza Obuganda n'obuweesa ekitiibwa n'okwongera okwebaza n'okusiima, kuba teri bigambo bimala kusiima Ssaabasajja Kabaka. Ayi beene Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, Mukama akuwangaze era nkuyozayoza olw'okweza emyaka 68 era nga kwebaza olw'omulembe gw'okutulera n'okuvumbula omulembe gw'okutusiima, Omukama akutuwangaalize ne maama n'abagerekagerekera Obuganda ne Katikkiro tweyanziza nnyo emirimu gyonna.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.